waliwo olumu mukama waakugemukira n'ogamba naye mukama kino okimpadde naye nkikoze ntya nkiyinziza ntya mu butuufu n'obirowoozamu byonna naye ng'ate ansa togiina naye nga Katonda yekka akuwadde ekirabo ekyo kyakuwadde yalina ensonga lwaki ekyakikuwadde kubanga agenda okuwa ekintu ng'ayagala kuyisiza mu ggwe bubaka agenda okukuwa ekintu ng'ayagala okukyusa obulamu bw'abantu mu ekyo gwe kyolaba nti akugemukidde. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange omulungi alaba programu Osobola. Leero emboozi ya Peter Ogik gye nkuleetedde. Manyi nti weeneggweerako ojja kubanga muli ofunye olugendo olupya olunakyusa obulamu bwo. Obulemu Peter Ogik bw'alina bweyogerera bwokka wabula ekisinga obukulu kwe kubanga asobodde okukyusa obulamu bwe awamu n'obw'abantu abalala bangi era nga ye yennyini yeenyumiriza mu kikyali kati. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm will shine again. The sun will shine again. After the storm. Nzaalibwa ku kizinga kye bayita Kisima 1 saa zino kiri mu Jinja City nga maama bamuyita Achen Caroline ne daddy bamuyita Oringa James bandeeta ku nsi mbeebaza bambeererawo nnyo era baddugavu tebalina bwa namagoye ampuliriza kubanga kyemmanyi kuno nankwadde tulina abalaba ne waliwo n'abatuwuliriza kati gwantu ampuliriza olususu lwange lweru oba oyinza okumpita omuntu alina obwannamagoye. Ng'okusoma tebyali byangu ne neebaza Katonda nti abazadde bange bambeererawo nnyo ne beesuwa ebigambo byonna byonna bye baawulira ne baabanga bantwala ku ssomero kubanga baŋŋamba nti n'abantu ku kyalo tebaayagala bantwale ku ssomero nga balowooza kunaabeera kwonoona ssente kubanga bwe banansomesa kikinaavaayo. Ne neebaza Katonda nti yali wamu ne bazadde bange ate nange n'abeeramu nange nensobola okuba nga mpattanya nensobola okuba nga nsoma era nasoma kye nasobola okuba nga nsoma nankubadde nkyasoma nina a degree mu social work and social administration nembeera ne certificate mu human rights nembeera ne associate degree mu leadership nembeera ne bye nasoma ebirala mu byobulamu ndowooza bye binnyamba okubanga nkola ebintu eby'enjawulo. Peter ndi musajja mukozi era nkola emirimu egy'enjawulo naye nga sinakumenya emirimu egyo kansooke mbabuulire lwaki nekkiririzaamu. Ekisookera ddala abazadde bange be basooka okuba nga banzikiririzaamu ne batuuka n'okuba nga bandaga Katonda ne mba nga nzikiriza Katonda ate wobeera ng'omanyi Katonda otegeera byonna byonna bisoboka owali Katonda. Naye ekyo ng'okitadde ku bbali nze kennyini nekkiririzaamu. Omanyi buli owekkiririzaamu owaabo abakwetoolodde nabo okwekkiririzaamu oba okukkiririzaamu. Peter Ogik olw'okusoomoozebwa okungi ng'asoma yatuuka n'ekiseera n'asalawo eby'okugenda ku ssomero obbivaako. Nze kennyini saasooka kutegeera bino ebintu kuba abazadde bannyumiza aga nti twayagala nnyo tukutwale ku ssomero naye abasinga bagezaako okuba nga batulemesa naye ne tukutwala. Nze kennyini ntandika okutegeera oba okufuna okusoomoozebwa nga ndi mu kibiina nga tewali waayagala kutuula kumpi nange nga abasomesa nga tebamanyi bulungi engeri gye basobola kubanga bannyambamu. In fact banteekanga natuulanga mabega. Ate obwalbinism oba obwannamagoye bulina okusoomoozebwa nti tetulaba bintu biri wala nnyo. Kino kyampa okubanga sisoma bulungi oba nabutakola waaka abasomesa gye bampanga. Kino kyaleetera abasomesa okulowooza nti ndi waddalu saagala kusoma ndi wampisa mbi so nga nali nga sina ngeri gye nsobola kubanga nkola ki nga ndabamu. We neekakangako okugenda mu maaso abaana tugabe banfuukiranga ate ekirala abalala ne bansunanga abalala ne bankuba abalala ne banjeeyereza kino nakyo kisoma
batugamba mubula obuzi gwagenda okubula saawa yonna lwaki naawe obeera osoma abalala ne bansunangako okutegeera nti nange nsobola okukaaba nga abaana abalala kwali kusoomozebwa kungi nnyo. Saakirowoozaako kubanga nali simanyi nyinza okuzaala omwana afaanana Peter, naye nagenda okwekanga nga muzadde, naye tekyali kyantiisa nnyo kubanga nali ndowooza nti engeri gyakyali omuwere nzadde bwa mwana nga mumyufu nnyo. Naye nagenda twagenda okumala ennaku 3-2 ne batandika otugamba, nintandika okulaba omwana ng'alina enviiri njeru, nintandika okulaba omwana ng'ate nga mweru nnyo nga n'amaaso tegafaanana. Ekusalawo nindera omwana wange, abantu ne batandika okujja okuneerolera kubanga nga ku kitundu okwo tebakirabangako, nga n'abasinga tebamulabangako kubanga tebaali nti no buli wamu omulaba. Abamu awo we baavanga ne bagamba oyo omukyala olinga oyo azadde omwana naye kirabika balina oba biki ye oba bakola ki balyoke bazaale omwana afaanagana bw'atyo. Kwegamba ne bagezaako nnyo okuwa baza amagezi. We nali nga sinaana kujoininga university kubanga famire yange se yali engagge nnyo, twagezaako nnyo okulafuuba n'okulaba nti tufuna ssente ezinsomesa. Mu bbanga eryo nagezaako okunoonya emirimu mu bitundu ebyenjawulo, mu bifo ebyenjawulo, mu ofiisi ez'enjawulo. Tewali n'omu yeegomba kumpa omulimu nankubadde ogw'okwera. Ng'abalala bagamba genda eri, simanyi ojja ttiisa bakasitoma baffe, simanyi tolina busobozi. Bigambo bingi nnyo ebyayogerwa. Bino ebigambo ne bimpa okusoomooza okw'amaanyi ne ŋŋamba kaŋŋende ku ssomero engeri gye banyumya emirimu, kaŋŋende ku ssomero nsobole okuba nga nsoma ebinannyamba okuba nga nkureetingirawo bannange abanfaanana emirimu. Kyekyo kyokka, era saagenda ku yunivasite kusoma kufuna mirimu. Era ekyo kubanga kyandi mu ndowooza, najoininga yunivasite omwaka ogwokubiri ne bannange ne tutandikawo kino ekitongole ekitegeeza natandika okukola nga sinaakubanga mmaliriza yunivasite. Ng'olwo mmaze okuva emabega eri n'omwana wange nga mukuba nkuma. Omwana wange bwe yatuuka mu kusoma ne batandika okumugamba nti oyo tasoma, nti oyo totwala ku ssomero, ti ssente zo temubonyabonya zaaki, koza nina okusomesa ki omwana wange kubanga we simusomese y'anaaba atya. Ne baŋŋamba nedda, okuggyako nga naawe oyagala kubba bubbi musajja ng'ogenda okwogera n'abasomesa bakuwe ssente gw'ozirye, tosomesa kati oyo naye osomesa aligendawo. Koza munveeko ebyamwe byemwogera byakola ki byansukkako. Ne baŋŋamba nti naye gwe mukyala gwe nti lwaki towulira, tolinayo baana balala, ndaba Peter manya Dani Wuuli n'omulala. Ne bagamba nedda, ekyo si kyekyandetegisiza okukola ki okuŋŋamba. Era omwana wange ne mutwala ku ssomero, bwe namutwalanga ku ssomero nga bw'atuuka eyo bamunyoomoola, banne ne bamutya, n'afuuka eky'okutiisa banne. Laba kiiko ekisolo, kiiko ekisaanyi, ekyo tokizanyirako, ekyo kiri bwe kiti. Niŋŋamba kaakati nze omwana owange afuuse eky'okutiisa abantu, kati nga kanne kano kamugamba nedda ama tugende, naawe oli muntu ate gwe tofaayo, ojja kuba driver, ojja kulinnya ennyonyi. Nga munne bw'atyo bw'akola ki bw'amugamba, nga waliwo n'omusajja omu nga bamuyita Saadi, nga buli lwabeera agamba somesa oyo ajja kulinnya ennyonyi, ajja kulaba oyo ajja kuba Kano Konzongo nti MP Konzongo nti kale singa omusabira bw'otyo olulimi lw'omuntu lutonzi. Ne tubeera awo ng'amusomesa, nimusomesa n'atuuka mu kyokutaano. Awo ne bijja bagira batandika okugamba tosomesa, kiki ekyo, kiki kiri, lwaki wasomesa omwana oyo? Nagenda okulaba nga wemusomesa omwana wange abeera namba 2 namba 3. Ngamba kaŋŋende mu maaso. N'atuuka mu siniya
nimujjayo nimutuusa ku dingesesi nina omwana wange oyo naye buli we yagenda awo ng'abantu bagamba oyo mbawe ku nviiri mbawe ku njala. Waaliwo n'omukazi omulala ku kitundu kye twali tuliko yaŋŋamba nti mpa ku nviiri z'omwana we oyo. Omwana wange yalwadde ne baŋŋamba nti nzijewo ompe ku njala ze ompe ku nviiri ze ompe n'ebirala ebisigalira kunza nze sibirina genda osabe mulamu wange kolayini mulamu wange. Mulamu wange n'abula okukuba ki omukazi olw'obusungu kati nga tufuuse kyakukola ki kyakuzanyirako. Munnange awo wetwava nga tupembereta omwana waffe okutuusa lwakuze n'atuuka university. Atuuse ku university ne yegatta n'abanne abalala we basobola okukwataganya emirimu gyabwe. Awo we bavudde ne bakola paka n'essaawa zino era eby'omugaso kati mbimufunyemu bingi. Bakyala bannange bali eyo temuleka baana baliko obulemu nti si baana. Nze wano kati wetuuse wano Ogik yantuusiza ku kyamagero. Akutte ku banne so si banne bokka, akutte ku b'omunju so si ba munju bokka, n'abalala buli omu. Bannange mbakubiriza mufeeyo nnyo ku baana bammwe. Ebweru agenda buli kimu kati akitegeera bulungi mwennyini yeekoledde akwanaganyizza abantu bangi nnyo baagasizza ni mujinja muno kaabe mu kamuli omwo kaabebwa. Nze byasobola ye yabikola ate kyotasobola omwana akikola. Gwandaba nandyotazo otegeere that omuntu albinism oba alina obwa albinism oba obwa namagoye oyo omuntu azaaliddwa ng'olususu lwe tulwafuna kirungo kimuyamba kutonda oba kukola kala gye yali ateekeddwa okubeera nayo. Ekyokulabirako nti oyinza okugamba nti njagadde nkole oba ŋŋambe ki oba okukola erindaazi naye erindaazi eryo ne liba nga tewabeekinze bulungi liyinza obutavaayo erindaazi lyennyini lyandyagadde. Nti kyo ekyokulabirako kye ndyogezaako okuleetako. Kyeŋŋamba yes ebirungo byonna weebiri naye waliwo ebirungo ate ebibulamu okuba nga kimeekinga omuntu okufuna kala gy'ateekeddwa okuba nga abeera nayo. Kyekyo kireetera obwa albinism. Era obwa albinism bwansikirano buva bajjajja. Yesu oyinza okubeera muddugavu kati nga bazadde bange bombi baddugavu naye nga akajiini ako oba akatofaali ako kali mu bombi. Then ekyenjagala otegeeza abantu anti kalina okubeera side ne side ya taata ne maama. Kaba ku side emu omwana tayinza kubeera namagoye oba tayinza kubeera na albinism. Then era kyennyongerezaako anti busangibwa mu nsi yonna. Obwa albinism tebuli mu Uganda mwokka, buli mu Africa yonna, buli mu Europe, buli mu America, buli mu nsi zonna mu continents zonna n'ebitonde ebyenjawulo, emiti, ebisolo, ebyennyanja, as long as bina living things birina bisa. Olumu tuyisa abantu abafaanana embeera ya Peter mu butamanya n'ate nga tukikola mu bumenyi bw'amateeka. Ngenda kubeera nga nkuumuzaamu katono nnyo ddala. Tovaawo nkomawo.